weewaawo nkwaniriza ku PBS TV amanya n'eddoboozi nze Jonah Hacken. Eno ye program Entertainment Lounge tuli beetondera tera kugikola ne munnange Danger ataliwo olunaku lwaliro. So omusajja omu agenda kutuula ku nkoko ye agimaanye tulabike nga ate tusosotola ebyo ebifa mu entertainment field. Wagwan tugenda kubeera tusimbulira wabula amawulire ge tugenda otandika nago ga nnaku. Dr. Bossa ono ye kabejja mu kuzannya emizannyo gy'oku stage kw'ossa firimu mu Ebonies. Ye ne mukyala we Penina recently ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'ekumi twafuna amawulire nti baali bazadde omwana ow'obulenzi. Wabula tebyagenze bulungi nti omwana abadde okuva we yazaalibwa agezaako okulabika nga ate oba oliawo apookya tesijja kubuyita buki naye ng'abadde embeera si nnungi nnyo mu ddwaliro erya HIC abalimanyawo mu Kampala. So omwana ono ennaku z'omwezi nga nnya yasobodde okubeera nga ataava mu bulamu bw'ensi. So tukungubagira wamu nammwe Dr. Bossa wamu ne family ebyo bye biri eyo side eyo. Naye nga tuvudde awo over the weekend twalina omupiira gw'amasaza. Buddu mwe yagenda nekubira buweekula netwala ekikopo ky'amasaza tubayozaayoza bannaffe bannabuddu. Wabula mu bufu bwe bumu mwana mulenzi Alien Skin yalabibwako ng'ali ennamboole eyo yali agenze okulaba omupiira guno. Wabula bwe yafuluma emmotoka ye bannayuganda eno gye tutewummulizaako abantu ne batandika okulabika nga tebamugobererawo. Poliisi nevaayo nemufulumya ekisaawe oba tugambe nti yamufulumya Namboole. Abantu bali bamugoberera bangi. Ekyo nno kyongera okutulaga nti ebyogerwa bifu Alien Skin amaanyi akyagayina, kubanga singa badde tagayina oba oliawo abantu tebandi mugoberedde. Naye abantu bamugobereranga bangi nekiwaliriza poliisi kumufulumya ekisaawe. Bangi bateekawo controversial statement naye ekituufu kyali nti Alien olwafuluma emmotoka ye bw'ati abantu ne balabika nga ate bamugoberera. Twali tuli awo GNL Zamba kabaka okuba rap oba hip hop mu Uganda. Oludde nga aliyo ebuzungu yali relocating okuva mu ggwanga lyaffe erya Uganda n'agenda mu US we yafuna obutuuze. Recently yagambye nti hip hop sector oba hip hop industry wano mu Uganda egenda efedinga. So yagambye ali mu kukomawo era mu statement ye Zamba yagambye nti I'm buying a one-way ticket to Uganda to revive hip-hop music weyagambye, which means that anytime from now kabaka wa hip-hop agenda kubeera nga atakomawo mu Uganda mu style enkambwe ennyo. Awo tulabike nga ate tuddamu okuwulira feeling y'omuziki guli competitive. Kuva we yagenda yagamba tewali yali akikoze nga bwe yali akikola. Simanyi oba byayogera bituufu naye tujja kubikakasa. Zamba bw'atyo bwe yayogedde kuba bwe yagenda twasuubira kuba yatugambako nti asuubira okulabika nga ate agenda mu film industry okulabika nga atavuganya ne ba Hollywood stars. Tusuubira nti tebyagenze bulungi naye wanaaba akomyewo wano waka tusigala tumwaniriza okitegeera. Ku Sunday still wabaddeyo concert ya mwana mulenzi Alan Tonix gye yatuuma My Journey. Concert eno ya flopinze 100 asija gamba 100% naye nga ya mu flopinzeeko. Bizibu byabadde bingi ebyogerwa ku concert eno naye ngera tugateeka essira nti advertisement yabulamu nti n'abayimbi banne bennyini tebapostinga. Actually twatuuka ku lunaku lwa concert nga nsuubira ne Alan Tonix yennyini agenda kuyita abawagizi be naye tekyaliwo. Okitegeera advertisement yabulamu obulango tebwawulika. Kati wojjako ekyo Alan Tonix ye muyimbi yeetaaga music okulabika nga ate afuna abawagizi talinga bano ba legend ba Dr. Jose Chameleone betutabanja muziki okulabika nga tebateekawo concert. Alan Tonix yali alina okubeera abadde aludde actually nga tafulumya music. Abantu abasinga obuyimba bamanyi butonoze ndowooza okustaginga concert yabadde apapye n'engeri y'okubeera talina music. Ekyo kyekimu ku kyaleetedde concert ye abantu obutagendayo. Kati ng'oggyeko ekyo era still akabeeyi kaali kangi ku standard ya Munnayuganda nga Alan Tonix okugamba nti ekivvulu kye kya mitwalo 15 zo yakitadde mu corporate gondi corporate ekifo ekiri ekyaba corporate Serena Hotel kye tumanyi obulungi nnyo nti kyabasajja banabbuto oba ab'embuto ennene
so kyabadde kyaba corporate naye sente ze yakoze kabadde kapaalo nti ne ba Nigeria abasinga betuze tulaba sente ezo okuzituukamu guba mukisa sina kindi okubeera ng'oli star. Sente ezo ziri ku bayimbi nga Davido, abayimbi nga Bada Boy naye kwa Lantonix ndowooza ya Papiem ndowooza sente ezo ziri fair ku bantu abalina omuziki nga ba Dr. Jose Chameleone, ba Bobby Wine. Ze sente ezo ze bayinza okusetingira ku naye Lantonix okuteeka ekivulu ku mitwalo 15 ze ndowooza nga yalimbyemu era ensonga lwaki abawagizi nabo beediimye. Tugezezaako okulaba posti z'abantu ab'enjawulo nga bagamba bannayampayire biki nti abanyankole nga bajjuza lugogo kulwa mwana mulenzi Rage naye kulwa Lantonix lwaki tebakikoze. Era bingi bikyebuuzibwa nti lwaki abanankole basosola banankole bannaabwe. Munnange naffe tetumanyi. Wenalabye ku reply ezimu abanankola abamu badde bagamba busimanya ye yasalawo okuyimba Luganda ekitegeeza muyimbi weno mu Buganda bamutuwadde officially naye tetubayinaako buzibu. So Lantonix olina okukola ennyo okufulumya music okitegeera saako okussa ku bbeeyi amalala ago n'amatanta olina okulabika ng'ate ogakkakkanya eno industry teyina actually buli omu mpawo atalikaaba wemba wakwogera. Ngenda sooka mpumulemu katono nkomewo ne stories endala ensamusamu. Weewaawo kulikayo mukuwummulamu okwo n'okunywa ku lwendo lw'amazzi. Twabadde tuli awo ne wabaawo story yazze ngeri international actually kubanga one of a businessman in Equatorial Guinea bavuddeyo ne balinkinga over 400 sex tapes eza sexual abuse nga kigambibwa nti abantu abali mu video bano oba abakazi be bamu ku bakazi b'abakulu mu Equatorial Guinea. Okitegeera omusajja ono atone General wa Equatorial Guinea yavuddeyo n'agamba nti omusajja ono yeetaagibwa okubeera nga ate akeberebwa okulaba nga ate oba talina STDs. Mubamu ku bakazi be yakulusanya list mpanvu naye nalabyemu Smart Director of Presidential Security mukazi we, ate no General's wife, the daughter of the Director General of Police, the wife of Pastor's little brother, his godfather's wife, his central wife, his bodyguard, his wife, 15 friends of his young sister, his pastor's wife, the wives of several ministers, including Minister Obulu, his own little brother's wife, his uncle's pregnant wife. Tongedde okakaza nti ono is the goat wano mu Africa. Okitegeera ekintu ekyo baddaire kikolebwa mu TTs. Mama over 400. Kyakanza Africa yonna naye simanyi amateeka engeri gye gagenda kumukwasaganyamu naye omusajja yatulaza amaanyi. Abantu 1,400 ate nga basabikanga okubanga basobamu. Omusajja yayongedde okukola erinnya eddene nnyo yakola wansi jajja. Naye nga tuvudde ku oyo twabadde tuli awo. Pastor Mbonye ono nga ye musumba wa Zoe Ministries yavuddeyo n'agamba nti eggwanga lino asobola okulabika nga atalitaasa mu financial issues. Yabadde ali mu kusumba ndiga ze n'agamba nti kyaki ye erina obusobozi okulabika nga ate eggwanga lino sente lyonna ze zeetaaga. Pastor Mbonye ono kigambibwa nti acollectinga over 80 millions eza teeth oba ekimu eky'ekkumi oba n'ebiweebwayo lumu mu kyaki ye buli lunaku olwa Sunday. Ekintu ekyo kiba kinene nnyo. So yataddeyo statement eyo nga ayagala ku challenginga government. Simanyi oba kisoboka okubeera nga asobola okuweza ssente ezisobola kala oba asobola okuba ne ssente ezisobola okuweebwayo mu ggwanika ly'eggwanga lino. Tujja kuba tubiraba kuba ne government enaba kumurespondinga naye ye yataddeyo statement eraga nti asobolera ddala kyetutamanyi oba kituufu. Weewaawo tujja kubeera nga tubifollowinga, tujja kubikuwa ffe we tuli PBS tukugamba straight to the world, tukuwa amawulire gwe gy'otasobola kubeera. Yenze Jonah Hacken brand Pasco Sekitto ali ku kamera ali yali mukwata omuzimu gwange okulabika nga ate nkutuusaako bino bye nkutuusaako butereevu. Denja taliiwo, next week agenda kubaawo ayinza okuba mugonvugonvu mu Seruganda yantegeezezzaako awo. So wekumire ku PBS, like, share, follow ku mutimbagano yonna gye tuli, YouTube subscribe, commenting, likinga.
tetukuyinaako buzibu atuli betondera we tuli batusobezza we waawo nze Jonah Hacken empologoma ye Kampala Ssaabasajja Kabaka awangaale.